Yes, tukaniriza ko system za Uganda Mukamooli amanya ne dobozi bampita ntambi chimso Rich Boy Maxud Junior wale kubanti we 11 24/7 tubanti tutambula fe nampola mpola wale kubanti tambula naffe ebbanga lyonna gwatanda bakubanti subscribinga muganda wange kugamba nti osuba subscribinga tuberenga tutambula fe nawe banti ya subscribinga edda mwana wa mama kugamba big up on yourself webale kwe 11 mpola mpola ogamba otachali wange ngoli London ogamba otya chali wange ali Dubai ogamba otya akabebi ngoli Saudi Arabia ogamba otya akachali kange ngoli Kampala Uganda ngoli Mbarara ngoli Jinja mbagamba nti mwena mbagalanya tenga bachali banga abali mu America ne Sweden sibera bidde mwebale kuba nti mutuuliriza mpola tukwaniriza natera olunaku lwaleero tukuletedde mwana muwala amanyikidwa nga Faridah Nakazibwe kuogata ane chali oli amanyikidwa nga Ismah the blogger Ismah avuddeyo n'agamba nti Faridah Nakazibwe ebbanga lyozze obonabona mu mukwano kikasero okuba nti odda ebbali otuleo kalire nze nkumete ekimemete ky'omukwano nkuwa omukwano abasajja abalala gwe batakuwanga kunkulaga omukwano ne mamawo yonna gyali asime agambe nti omwana ayagadde munne Ismah agamba nti Faridah bangi abazenga bakuzanyirako ku mutwe n'okuba nti bakomanyira kwekuli abasajja abatono abakulu okuli omusajja oyo gwobadde naye sali omulimba ddala sari kata mu mulimba ddala era nga omukulu Ismah the blogger yavuddeyo kuba nti ayolesa interest z'okuba nti ayagala kuba nti yadetinga mwana muwala amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe ku mukutu gwa internet Ismah y'omu ku basajja emekete ezize ziba nti zitogomya abakyala ba internet kugata n'okuba nti zitogomya government eri mu buyinza ate ng'ennaku zino yasala ebbiro kirabika yayingira system dede so n'olwekyo Ismah avuddeyo n'agamba nti va kuba yaye nze sigenda kukyanga ne bannamere sigenda kukyanga ne ba Justin Namere sigenda kwagala bwomu va ku basajja ababadde bakuzanyisa Ismah agamba nti Faridah ozobonabona mu mukwano wayagalako wano omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kigongo sijja kubingira mu bingi naye n'ekigongo n'akusuulawo ate nga ne Bruno K alaga nti tali serious so mu time bwezitinze kusaba mbere nga nyingira system zo mbere nga ntandika okuba nti njikwasaganya n'okuba nti nkulaga omukwano n'okuba nti nkulaga nkutwala mu bwengula abalala gye batakutwalangako nkutuusa ku ntiko gy'obadde totuukangako nkukuwa omukwano ekimemete ogujjudde ekimemete abalala gwe batakuwangako nonno bino ebyagudde ku matu g'aba bloggers kugata n'abaana abali ku internet bavudde ne baba nti batandika okuba nti bayambalira musajja mukulu gwe bayita Ismah nga bagamba musajja mukulu obuviiri olega otulevotu otujjuddemu envi wali badde nga oyingira Faridah Nakazibwe mpola wali mu inbox nobanga omukuba amanda thani okuba nti otandika okuba nti omuteeka mu system zo nga oyita ku mu public oba ku mukutu gya internet simanyi kikyo kyogerako mu basajja bonna abali e Kampala ne Uganda olowooza Ismah oba Faridah basala okuba nti ayagala Ismah Faridah abayadiba mu mukwano oba kiki because bwe tulaba abasajja bangi abakabira Faridah Nakazibwe abasajja bangi abazze ba confessinga nga bagamba Faridah abakolera abamu ku basajja abazze ba confessinga nja kulaga omusajja mukulu ate nga muyimbi omu ku ba handsome artist tulina mu Kampala ba mu Uganda omusalo ono omusajja ono bamuyita Bruno K kugata ne good life soldier good life boss good life CEO omukulu Douglas Mayanja Seguya oba abangi kumanyinga Wizomanizo y'omu ku basajja abepikira Faridah however much Faridah tabawanga chance olwaleero tulaba system za Ismah zitandise okuba nti zijja ebyokulwanyisa zigamba nti Faridah oba oyagala oba toyagala nze nakupenda sana njagala oje ewange otandike okuba nti ontokosesa etoke wa Ismah mbujeriwomera ewasali omuyaye mutebiwoma bino n'ebirala byebolinda mu episodes zaffe ziddako nsigadde ntambi Chimso Rich Boy Maxud Junior. You can follow me on Twitter nkosa Chimso16 then you can still follow me on Facebook nkosa ntambi Chimso then on TikTok nkozesa Chimso16 tuba tukwatagana mpola bye for now.